tuli baana ba Katonda. Kwa Bible eyogera nti bw'atula munda yaffe akaba nti Abba Kitange. Amina. Gamba nti Omwoyo Mutukuvu mwetaaga era kisuubizo kya Katonda. Soma nga Yoweri, kitabo kya Yoweri, nabbi Yoweri, essula ya 2 olunya olwa 2:8 wano atusuubiza Omwoyo Mutukuvu. Njagadde ntandikireko eyo. Atusuubiza Omwoyo wa Katonda, atusuubiza nti mu nnaku ez'oluvannyuma zino ze tulimu ze nnaku ez'oluvannyuma. Amiina. Nga n'omubi yeetala nnyo asobole okuwangula, asobole okubeera ng'akutwala gy'ayagala, akukozese mu by'ayagala. Kati tuweetaaga Omwoyo wa Katonda asobole otuyisaawo, atuwe amaanyi tusobole okuwangula ensi, tusobole okumegga amawanga, tusobole okujeemulula amawanga, tusobole okukyusa ensi, wabeerewo obujulizi eri obulamu bwaffe. Soma Yoweri 2:8 agambye atya? Awo lulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, bakadde bammwe baliroota ebirooto, abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Ono Katonda yali ayogerera mu ye nti ng'ayogera ku biro eby'oluvannyuma nga tebigenda kuba byangu, naye agamba nti mu biro ebyo agenda kuweereza ekyenjawulo nga ye Mwoyo wa Katonda. Kyandibadde kirungi omulokole, omwana wa Katonda ali mu nnaku zino ez'oluvannyuma oyaayaane okufuna Omwoyo wa Katonda, kubanga kisuubizo ate era kiva eri Taata nga kikyo togenda kigula kisasulira, wabula kuyaayaana kwanjala ngalo kukikwata, kubikkula mutima gwo kukifuna. Wabuwa bw'onooba tofuddeeyo naye tajja kugenda gy'oli, kubanga eri abo abamwaniriza n'eri abo abamusaba. Mukama mulungi. Tuweetaaga Omwoyo wa Katonda, yagenda otuyamba, yagenda otuyisaawo. Mu nnaku zino waliwo ebizibu bingi ebijja ekyo ekyamazima n'owulira ng'olinga ali ku kisenge, n'ogenda mu kusinga akuba ku kisenge. Mu buli mbeera weetaaga Omwoyo wa Katonda, kubanga awo ng'akuba ku kisenge Omwoyo Mutukuvu yagenda okuyamba mu kwegayirira, mu kusaba, mu kubeerako entalo z'olwana n'oyitawo, kubanga agenda kukuluŋŋamya wonna, amanyi strategies zonna ezikutuusa ku buwanguzi, amanyi ebisuubizo byo n'ebitereke byo weebitudde, kubanga eyakuyita mwesigwa era ali mu kifaananyi ekyo ky'Omwoyo Mutukuvu, atule bulamu bwo, akufuula ow'enjawulo, akuwa amaanyi okusobola okutuuka ku ekyo. Oyinza okuba weetaaga amagezi, oyinza okuba oyina mw'oyita. Bayibuli eyogera nti Omwoyo Mutukuvu bwe yali ne Filipo yeekanga bwekanzi kasita yayimirira mu kwagala kwa Katonda ng'ali mu kibuga ekirala. Kitegeeza nti Omwoyo Mutukuvu asobola okubuusa. Mu biro bino twetaaga Omwoyo wa Katonda ng'akujja ku levo, yajja okujjaawo akuteeka ku levo endala. Waliwo ebintu by'olwana nabyo mu bulamu, oba bya famire, oba birondoola, oba muze, oba kiki, naye nga weetaaga Mwoyo wa Katonda yagenda okuwanguza ekyo. Tuweereza ne tutakabana ne tuwulira ng'abali n'omugugu, tusitula ekintu ekitajja, kubanga tetulina Mwoyo wa Katonda. Amiina. Obuweereza tubutaddemu amagezi gaffe, ebintu bye tukola ne tubiteekamu amagezi gaffe, ne twerabira Omwoyo wa Katonda. Mu nnaku zino twetaaga omwoyo we. Bayibuli egambye nti mu nnaku ez'oluvannyuma ngenda bbawa Omwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Mukama agenda kujja, agenda kufuka omwoyo we ku bonna abalina omubiri, ku bonna abalina omubiri. Naye nayogera nti batabani bammwe oba abaana bammwe n'abakadde bagenda kubirako ebyenjawulo.
kakuli kigambo kulagula si kyangu. Okulagula kwe kuteekawo oba okwogera ekintu okukijja mu butalabika okukiteeka mu muliwo. N'okiyita n'okyogerako ne kibaawo. Tayimu etuuse otandika okubeerako by'olagula naye tojja kulagula nga toliiko Mwoyo wa Mukama. Katonda agenda kukuteeka w'oli nga si nsobi okukuteekaawo. Waliwo obubulwa, waliwo amazika, waliwo amagumba, embeera etabukuse, ebintu bisowaganye, naye nga ku lubereberye bwe kyali nti ensi bwe yali yeetabudde Omwoyo Omutukuvu